Gavumenti we yakola gana amataawo g'ebigere teyateekako mataala abantu kwe basobola okulabira nga batambula ekiro. Buli enzikiza weebeerawo kibeera kyangu omuntu okuleeta kasasiro musuula awo, wabula n'abo abakola ebikyamu abatemu bakisanga nti kyangu nnyo obikola ng'enzikiza weeri. Tulina abantu abannyuka ekiro ssaawa 2, 3, 4, 5 ez'ekiro naye mu butuufu okukozesa ago amataawo g'ebigere ne kibeera ekizibu ennyo ng'ate gano amataawo twagakolera bantu kubayambako kusala luguudo olwo olwa bypass, kubanga lwali teruliiwo twasanga nti accident zaali z'amaanyi ne tuteekawo eryo ettaawo ly'ebigere naye gavumenti teyateekako mataala. So tusaba gavumenti ekomewo eteekeko amataala abantu batandika okuwulira nti bali secure okugakozesa. Amanya nze Ssanyu Sarah, LC3 Woman Councillor w'Ekyebando Parish. Emmotoka zo tezisobola kumala ate n'ekirala tukyayogera ffe nga bakansala tukyayogera ne bakulembeze bannaffe ku KCCA okubagamba obukyafu bususse n'abantu beeyongedde obungi. Emmotoka eziba zaali 3 abantu nga bakyali 1,000 mu kitundu. Kati tutunuulira abantu 2,000 ng'emmotoka tukyakozesa 3. Mutuufu twetaaga okwongerako ku mmotoka era ate ab'emmotoka etubagamba nabo bagamba amafuta tegaliiwo. So gavumenti byetaaga okwongera ssente mu bino ebintu bya kasasiro. Owatali ekyo emyala gigenda kuzibikira, abantu bagenda kulwala ekintu ekitali kirungi. So gavumenti tusaba eyongere ssente mu bintu by'obulamu. Ekyabatuuza okusuula kasasiro mu butuufu abantu beetaaga mukono gwa maanyi na gwa kyuma, kubanga abantu buli w'obagamba tosuula wano kasasiro enkya ojja kusanga nga bamusuddewo. Naye tutandika okubakwasa omukono gw'ekyuma, abantu bagenda kutandika okutya okulaba nti basuulawo kasasiro. N'olwekyo mbadde nsaba abakulembeze bannange ku kitundu abantu tubakwasa omukono gw'ekyuma, gwe tusanga ng'asudde kasasiro mu myala owantu mu makubo tubakwate, abalala banaalabira okwo okutandika okulaba nti obuyonjo kintu kikulu mu kitundu. Banange tuteeka wano ebisaaniko mbiteekeka mu kutiya kansala ebiseera ebisinga avaayo ebisaaniko wano.
okukwata tugezaako era waliwo abamu abetuze tukwata ne tubatwala ku poliisi Kanyanya ne bavaayo ne batwalibwa mu kkooti ya KCC. Abamu bawadde fayini, abalala basobodde n'okugenda e Luzira ne babeera nga basaavinga okutuuka ku myezi 3 4 oba 6. Naye twagala kwongera kubasomesa kye twala ekyali tunyumidde nnyo si kubakwata naye kubasomesa babe nga bamanyi, naye bwe baba nga bagaanye okuyiga nga nabo kye bakola bakikola mu bugenderevu nga tebakiraba kibi ate kyabulabe eri ekitundu, then tulina bakwata abalala bayige naye nga bayigira mu kubonerezebwa. Kati ababonerezeddwa be balina okuyigiriza abalala nti kino bw'okikola basobola okukwata ne bakuvunaana mu kkooti. Etteekawo eriri erya Garbage Ordinance erya KCCA n'etteeka ly'ebyobulamu eritakukkiriza kumansamansa kasasiro ne bavunaanwa ne bagenda basaavinga ne bajja ne basobola okuyiga, naye nga tujja kwongera obayigiriza mu mbeera eya bulijjo babeere nga bafuga kasasiro waabwe. Sserunjogi Vincent, ssentebe wa LC ey'okubiri eky'Ebaale. Sserunjogi Vincent y'erinnya lyange, ssentebe wa LC ey'okubiri ey'omuluka guno ogwa Kyebando. Obuzibu otusanze ku ttaawo lino nti abantu basuulawo kasasiro, bamusuulawo kiro, bwajjulawo abaana baffe abagenda ku ssomero tebasobola mulinnya mu muyitamu, abantu tebasobola muyitamu. Kati olutindo omugaso gwalwo ne gutavaayo bulungi ne batalukozesa, kati ne basalawo bayite wansi ne babuuka ebyuma. Mu kubuuka ebyuma ne bafuna accident, emmotoka ne zibakoona wantu wa Kaserengeto, emmotoka zibatomera abaana abato n'abantu abakulu. Okusomozebwa kwe tulina ate ne kasasiro ono bwalwawo. Kati bakansalaze baffe badde bagezaako ne batuleetera emmotoka naye oluusi ziwera wiiki 2 3 ng'emmotoka tennajja, kasasiro ne yeetuuma ne babeera nga tebasobola kukola ki kuyitawo ng'abantu bamusudde awo bamugja awaka waabwe. So kati tukubiriza batuuze baffe okubeera nti bafuge kasasiro, avaamu endwadde nyingi tusobola oziwona nga tufuze bulungi kasasiro, kubanga yo oliwo ng'ojja musuulawo naye obulwadde obunaavaamu ate era bujja kuluma guluma omwana. 3,000 oba 2 ze waali waddeyo okutwala kasasiro ate ojja kuwaayo 5,800 okujjanjaba omwana mu ddwaliro. N'olwekyo tufuge kasasiro mu maka gaffe tubeere nga tubeera balamu era twebaza abatuyambyeko bakola nsobi ku ttaawo eno okuleetawo kasasiro ekiro n'okuyimirira ku ttaawo ssaawa 4 misana kiro, ekiro kyonna abantu bayimirira ku ttaawo nga bali kwekwana n'abakyala baabwe. Abalala babeerako nga bakubirako ebifaananyi n'ababbi ne bayimirira okwo ku ttaawo nga baswama abantu b'okubba. Kati nze ng'owa Security bwenkwata omuntu ne mukuba ne muyisa bubi sagala gavumenti envunaane, kubanga nze mbeera wano ku ttaawo ekiro nga nze nkuuma abo abantu abatambula abantu abayimirirako n'abajja ne kasasiro. Nze ni mukuuma ddembe, ne kansala amanyi, ne kyamaani amanyi, ne defense amanyi. Tambulamu era nitubabuulira ekiva mu ekyo ekiva mu kasasiro. Kati obulwadde obwa Ebola tusobola okubufuna omwo, kati bamusuula ku ttaawo ate nga kututambulira ate n'abaana okuyitawo n'abamu twatandise n'okubakwata nga basuula kasasiro tubatwala mu kkooti ya KCC. olutindo abantu badde nga bakyalokozesa babadde nga bebe nga balusuula nga tebalagala kasasiro omungi anti kati kisinziira mu budde okufuna emmotoka okulabika nti ejjawo kasasiro oyo, era kati n'abamu kati bamulina twamubagambye temugezaako kati bamulina eyo kyetegeeza mu kakati abantu baffe abatuuze baffe tulina amawanga ga njawulo ate n'entegeera nayo ya njawulo mu batuuze baffe, naye nga tutwala obuvunaanyizibwa okulabika nti tubabuulirira nti temuteeka kasasiro mu kkubo omuyita ne mu bathroom ebinaabiro byammwe muteeka okuba nga nawe mulina okubiyonja okulabika nti mukola ki tetufuna bulwadde buno bwa Ebola. Naye nga ekizibu kitulina abantu baffe banjawulo bw'obategeeza balwawo okutegeera kiki ky'obategeeza. Oba obuyambi bwonna buli ki mu kitundu kyaffe. Kakati toyinza kugenda mu Fairbank n'obagamba nti ndi wa kisalosalo wali enkwatamu gye bakukwatamu tefaanagana. Emmotoka zo tezisobola kumala, ate n'ekirala tukyayogera ffe nga bakansala tukyayogera ne bakulembeze bannaffe ku KCCA okubagamba obukyafu bususse n'abantu beeyongedde obungi. Emmotoka eziba zaali 3 abantu nga bakyali 1,000 mu kitundu, kati tutunuulira abantu 2,000 ng'emmotoka tukyakozesa 3
mutuufu twetaaga okwongerako ku mmotoka era ate ab'emmotoka etubagamba nabo bagamba amafuta tegaliiwo. So gavumenti byetaaga okwongera ssente mu bino ebintu bya kasasiro. Owatali ekyo emyala gigenda kuzibikira, abantu bagenda kulwala ekintu ekitali kirungi. So gavumenti tusaba eyongere ssente mu bintu by'obulamu. Ekyabatuuza okusuula kasasiro, mu butuufu abantu beetaaga mukono gwa maanyi na gwa kyuma, kubanga abantu buli w'obagamba tosuula wano kasasiro enkyo ojja kusanga nga bamusuddewo. Naye tutandika okubakwasa omukono gw'ekyuma, abantu bagenda kutandika okutya okulaba nti basuulawo kasasiro. N'olwekyo mbadde nsaba abakulembeze bannange ku kitundu, abantu tubakwasa omukono gw'ekyuma, gwe tusanga ng'asudde kasasiro mu myala owantu mu makubo tubakwate, abalala banaalabira okwo okutandika okulaba nti obuyonjo kintu kikulu mu kitundu. Gavumenti we yakola gano amataawo g'ebigere teyateekako mataala abantu kwe basobola okulabira nga batambula ekiro. Buli enzikiza weebeerawo kibeera kyangu omuntu okuleeta kasasiro musuulaawo, wabula n'abo abakola ebikyamu abatemu bakisanga nti kyangu nnyo obikola ng'enzikiza weeri. Tulina abantu abannyuka ekiro ssaawa 2, 3, 4, 5 ez'ekiro naye mu butuufu okukozesa ago amataawo g'ebigere ne kibeera ekizibu ennyo ng'ate gano amataawo twagakolera bantu kubayambako kusala luguudo olwo olwa bypass, kubanga lwali teruliiwo twasanga nti accident zaali z'amaanyi ne tuteekawo eryo ettaawo ly'ebigere, naye gavumenti teyateekako mataala. So tusaba gavumenti ekomewo eteekeko amataala, abantu batandika okuwulira nti bali secure okugakozesa. Amannya nze Ssanyu Sarah, LC3 Woman Councillor w'Ekyebando Parish. Mulondo Julius ng'ate yakuliddemu ebya security, omwana Jasmine. Mulondo Julius Jajamedi Meja aliwa Medi kwatako. So Jajamedi tweyanziza ebale kusyasa. Amanya gange nze mukyala Kimera Prose editisha wa Shiro School Kyebando. Olwaleero tugabidde abaana abamulekwa ab'omu kitundu kyaffe essomero lyaffe mweriri ery'Ekyebando Kisalosalo abaana 30 be tusoose nabo, naye nga kino kijja kusigala nga kigenda mu maaso, tujja kusigala nga tweyongera okugabira abaana era ne tuwaayo omwana omu full basale oba tumututte nga Shiro School okumulabirira okuviira ddala ku nnyambala, ku bujjanjabi, ku byokulya, tumusomesa okutuuka lw'alimala. Tukikoze olw'okwagala nti ensi tugenza okulaba nga tekyalimu buntu bulamu oba kyetwali pipanolo nga human, abantu beefaako bokka, ensi etabuse kyokola batusobola okufuna abantu abasala abaana abato nga tebafunye nakulumirirwa. Ffe kino tukikoze olw'okwagala okuyigiriza abaana baffe okubeera nga baana bagabi, nga baana baagala baana bannaabwe, nga baana balina obuvunaanyizibwa, oba tubali twagala nnyo okuyigiriza abaana baffe okubeera human, okubeera nga bantu balamu, nga bakisa, kyetwagadde okukola tukikoze nabo, kubanga omwana kyalaba kyayiga. Omwana si bigambo bugambo, kikolwa ayigira mu bikolwa. Kati twagala abazadde bano bayigirize abaana baabwe okuba abantu balamu, okusaasira, okulumirirwa, kibakuliremu, so that mu maaso ayo emirembe egiddako tubeere n'abantu abalumirirwa bannaabwe, abantu ab'ekisa, abantu abaagala, nga Bayibuli bwe tuyigiriza. Shiro School ssomero liri ku musingi gwa bulokole, era twagala nnyo okuyigiriza abaana ekigambo kya Katonda okuyita mu bikolwa. Y'ensonga lwaki tukoze ekikolwa ekyo. Nga atuyambako mu baana, era essomero lino tusaba libeere mu kisalosalo yaffe, tetufunanga ssomero liringa lino. N'okubeera nga okutya Mukama mwasookera, kubanza abaana bena connectinga sayidi ku ssomero lya Shiro, bonna abazadde bagamba essomero lino ddungi era lisomesa bulungi abaana. Mukama akuwa ekyosinga okwagala Shiro, ne
ne Jericho Church eside eri. So Mukama abawe kimusinga okwagala. Erinnya nze Kimera Ronald, nze director wa Shiro School Kyebando Kisalosalo. Olunaku olwaleero tukoze bulungi bwansi mu kitundu kyaffe n'okukola donation eri community nga ebimu ku bituwaliriza ng'okwolesebwa kwaffe nti tuba n'ekigendererwa ekyokukola impact mu community yaffe. So bwe tukola nga general cleaning okulaba nti ekitundu kyaffe kiba n'obuyonjo nga tukuŋŋaanya kasasiro mu bitundu ebyenjawulo ebyetoolodde essomero, ekyo nno kitegeeza tutali ku mulamwa gwaffe ogw'okuba nti tusomesa omwana oyo asobole okumanya nti olina okwagala ensi yo, olina okwagala ekitundu kyo. Ekyokubiri ekigendererwa mu kyo Katonda kwagala. So okulaga ekikolwa eky'obwakatonda kitwala omuwendo ogwo okuba nti naawe osobola okubaako ekitono ky'owaayo. Ate si nti buli muntu nga mugagga yasobola okuwaayo, naye guba mutima. So tuyigiriza abaana bano okuba nti buli omu ateekwa okuba nga alina omutima ogwagala munne ate ng'asobola okumuyamba mu ngeri yonna ng'awaayo ekyo ekitono ky'alina. So nja kutwala omukisa guno okwebaza abazadde baffe aba Shiro School okuba nti twegattidde wamu n'abakulembeze ab'ekitundu kino, LC2 chairman, LC1 chairman, okuba nga tukoze guno twa-identifyinzeyo mu community abaana ab'okuyambako ne tubawa ebikozesebwa ebyokulya n'ebintu ebifaanana ng'ebyo. So nkubiriza n'amasomero amalala gasobola okutwala ekyokulabirako kino nti singa buli kitundu kibaamu enkola ng'eno ng'essomero lisobola okuyambako community, abantu abali mu bwetaavu, oba ne mulondayo omwana ng'omu ne mumuyamba, nze ndowooza nti kyekikolwa ekiraga okwagala nga tuzimba omuntu ajjudde. Now, so before we start, we're going to have breakfast. Okulaba nti tulwanyisa endwadde mu kitundu kyaffe. Kakati banyabo nze pointi yange gyenjagala okwongesereza ku taking over. Good morning to you. Good morning, Shilo family. Okulaba nti tulwanyisa endwadde mu kitundu kyaffe. Akumire abateera omukisa okusinga obulungi. Ekiri bannange mwenyumirize mu bintu bye mulina mu kitundu kyammwe. Ate n'ensonga ey'okubiri. You have gone above and beyond for us. Our dear parents who have come, the people that are going to receive from us, you're extremely welcome. Bannange tuteeka wano ebisaaniko mbiteekenga mu kutiya kansala ebiseera ebisinga avaayo ebisaaniko wano. Maaso bali abashiro gye bali.